Abatabuzi b'eddagala ly'obutonde bawanjagidde Paalamenti ya Uganda eteeke gavumenti ya Uganda ku nninga esse mu nkola bunnambira etteeka erirambika eddagala ly'obutonde n'enkozesa lyalyo erya Traditional and Complementary Medicine Act eryayisibwa mu mwaka gwa 2020 lye bagamba nti likotoggedde nnyo emirimu gyabwe ne likunakuna. Not a fake product with a medicinal value or healing value. That is number 2. Number 3 now is who has the ability and the capacity to produce it. Bannaddagala bano nga bali wansi w'ekibiina ekya Nacho Chemotherapeutic Research Institute leero basinkanya ababaka abatula akakiiko ka Paalamenti ak'ebyobulamu okuwaayo ebirowoozo byabwe ku tteeka erirambika eddagala lyabwe eriri mu bubage eppya erimanyiddwa nga National Drug and Health Products Authority Bill 2025. Mulwana Kizito omutabuzi w'eddagala wansi wa kampuni emanyiddwa nga Sefa Organic agamba amateeka amakadde okuva gayisibwa emyaka giweze kati 5 netegannaba kuteekebwa mu nkola ate babadde bali awo ne baleeta etteeka eppya. Bwatyo ne yeewuunya ekigendererwa nti waliwo akagenderere ak'okukutogera abakola eddagala lino n'eddagala lyennyini. Tuba tuli awo ate kati batuleetedde etteeka eddala erya National Drug Authority. Mu ngeri gye balireeseemu olabira ddala etteeka libaleese mu mutima omubi. Terinaamu mutima mulungi bulijjidde. Kuba buli kintu kyonna bakulaga. Bw'otookole kino tujja kuteekako fayini eteri ya busente butono bogerera mu miliyoni 5 okudda waggulu okusiba myaka 10. Buli kintu kyonna ky'olina okukola olina okusooka okufuna layisensi, olina okusooka okusasula. Kati ne weebuuza nti abantu Uganda eyagala okukulaakulana, abantu we banoonyereza, abantu abakolera awaka cottage industries, abantu abaagala nnyo okubeera nti bongera okuzuula, byonna kumpi bw'otunuulira etteeka lino nga bwe liri bwe riti mu bubage litta ebintu ebyo. Obuyiiya obwo bonna buba bugenda kufa kubanga kati otunula nti tokkirizibwa. Mulwana agattako nti n'omululu mu batabuzi b'eddagala ly'obutonde gususse nga buli omu ayagala ebikwata ku ddagala yaba abikolako ssekinnoomu mu kifo ky'okukutula olujegere abantu ab'enjawulo ne bafuna ku mirimu. And when it comes to the practice in herbs, you find that I'm the manufacturer, I'm the distributor, I'm the retailer, I'm the everything. So you find that chain almost rotates around one person. And what has caused that, there is greed. Someone says, if I'm to produce a kilo of powder and I'm to sell it to a manufacturer or a distributor at 20,000, someone goes on and he finds out how much is he going to sell that, how much is he going to gain from that kilo. If someone says he's going to gain 200,000, he says, no, I'm no longer giving you this, I'll do it myself. Etteeka eryasooka obutateekebwa mu nkola kibakosezza nnyo kubanga mu lyo mwe muli obuwaayiro obuteekawo obukiiko obukangavvula n'okulondoola emirimu egikolebwa abasawo abatabula eddagala ery'obutonde. Eryaba traditional healers lyayisibwa dda mu 2020, President yaliteekako omukono mu 2020. Naye kati tuli mu 2025 erinaba kuteekebwa mu nkola okufuna kanso. Kubanga eyo kanso nga bw'olya medical council ebaako obukiiko kakola ku risaaki akakwasa empisa okulungamya buli mbeera yonna era nga bwe liba teriteekeddwa mu nkola kimenyinga nti ono aregulating eddagala nga National Drug Authority akola nga talina kuyambibwa kw'oli alikola. Olaba bw'oba ng'olina okulaba product ginungi eri safe ekola naye ng'ate ono alikola talinaako akola ki amulungamya. Mukwaya Jamiru Lutakome akulira ekibiina ekigatta abatabuzi b'eddagala ly'obutonde ekya Uganda Herbalists and Cultural Association
yagamba etteeka eppya liteekawo n'ebibonerezo ebikakali binene nnyo ebitiisatiisa n'okugoba abo abaagala okuyingira omulimu gw'okutabula eddagala lino ery'obutonde. Ente si milioni 10 tewaliiwo omusawo asobola ziwaayo okuggyako mpozi ng'ogenda kutunda ebibye n'ebyabadde akozesa byonna obikole ki obimalewo. So ffe tulowooza nti tetugaana penalty zirina okubeerawo, naye palamenti etunule erabe ekyo ekyetaagisa ekisaana. Kubanga ne bw'aba mubaka wa palamenti omusaba milioni 10 ayinza okusigala nga yeetakula. Anti ekigendero ky'ekibonerezo ekinene kwe kuggyamu balala bayita abakwaka. Yes, naye ensi tesobola kutambula nga abantu batambula batereeza. So kati gwe nti milioni 10 oba osibidde buli muntu yenna yandibadde alowooza okuvumbula eddagala ly'ekinnansi omusibire ebbali. So tulowooza nti wateekwa okubeerawo embeera n'otuwa grace period nga bwe tusabye. Omuntu waba avuddeyo nga innovator aweebwa emyaka 2 ng'akyatunulwa nga tannaba na kubeera licensed, tulabe product ye kubanga mulimu endwadde ezitutawaanya kansa. Okukubaganya ebirowoozo n'okukuŋŋaanya ebirowoozo ku tteeka lino eppya kukyagenda mu maaso mu Parliament. Kyeyune nno, Beg Television.